Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tukomyewo ne amawulire agakagwawo a breaking news okuva mu ggwanga erya DRC oba kye tuyita Democratic Republic of Congo. Gwe wenna abadde akyatugoberera naddala ng'ogoberedde emboozi y'olutalo oluli wakati w'abayekera ba M23 n'eggwanga erya DRC. Gwe azzenga agoberera emboozi eno, azzenga agoberera amawulire ge tuzzenga tukuwa, kakati ate nzize mbeere nga nkuwa ne gano. Bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe chikwateko, kwata kade aka notification ogenda kubeera nga ate tomisinga nsonga yonna okusinziira ku mukutu gwa mawulire ogumanyiddwa nga France 24 nga guno nno mukutu gwa TV nga guli state owned era nga gudukanyizibwa government y'eggwanga erya Bufaransa. Wetwogerera nga abayeekera oba akabinja akabayekera akamanyiddwa nga M23 oba March 23 nga kano ke kabinja kabayekera akali mukulwanagana ne government y'eggwanga erya DRC era nga ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi. Ono nga yakulembera eggwanga eryo oluvannyuma lw'okubeera nti yatwala obuyinza mu bbanga letwakutegeeza gwe abadde nga atugoberera. Kakati wetwogerera akabinja kano kigambibwa nti waliwo ekitundutundu oba waliwo tawuni ennene era nga tawuni eno ya mugaso nnyo ky'oyinza okuyita key town mu katundu akamanyiddwa nga North Kivu ewali olutalo luno. Gwazzenga atugoberera kyenjogerako era bwenjogera bwentyo oba okitegeera bulungi nnyo. Amawulire agakagwawo galaga nti abayekera ba M23 bamaze okubeera nga bawamba akatundu ako. Ngenda kakutegeeza soka o subscribinga tanaba kubanga o subscribinga gwamaze ku subscribinga gena mu comment section teka mu bubaka tubulire osinzira wana kugamba akabinja kana akabayekera ne wankubadde nga kalwanira mu ggwanga erya DRC. Kigambibwa okusinzira ku mawulire era n'okusinzira ku mukutu guno mu report eno ba mu mboozi eno gye nkuleetedde essaawa eno yennyini nnyini. Kigambibwa nti eggwanga erya Rwanda erikulemberwa Paul Kagame Rutagambwa diri mabega w'akabinja kana akabayekera aka M23 era okusinzira ku mawulire agaafulumira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo myezi mitono nnyo egiyise nga kalaga nti n'eggwanga erya Uganda wansi wa General Yoweri Kaguta Museveni bayambako era bali mabega w'akabinja kano aka M23 akali mu kutigomya eggwanga erya DRC. Omukulembeze waali amanyiddwa nga Felix Tshisekedi naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga North Kivu nga gye bali mu kufaafaganira, gye bali mu kubeera nga balwanaganira newankubadde nga bali mu kuwamba ebibuga kino bawamba kino bawamba kiri. Okusinziira ku mawulire agavaayo eggwanga erya United States of America lyalagira eggwanga erya Rwanda babeere nga bajjayo amagye gaabwe. Kakati onaawulira tuddeyo ku mawulire genkuleetedde. Abayekera ba M23 olunaku olwajjo ssaawa zaadde za kumakya amawulire gafulumye ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo egy'amaanyi okwetoloola ensi yonna nti akayinja kana akabayekera ka M23 n'abakakulira nabakutegeeza nga bagamba nti kawambye akatawuni akamu ku butawuni obukyasinze okuba obw'amaanyi. Akatawuni bakayita Masisi nga mu bitundu bya North Kivu kyekyandibadde ng'ekibuga ekikulu nti singa North Kivu eno bagikutula ku ggwanga erya Congo akatawuni kano akamanyiddwa nga Masisi kaba kajja okufuuka capital city. Nga bw'ojjukira eggwanga erya South Sudan bwe lyekutula ku ggwanga liri ekibuga Juba kyalabikirawo nti kino kyekijja okubeera nga kifuuka ekibuga ekikulu oluvannyuma lw'okuba nti kyekyali kisinga obunene mu ggwanga eryo. Kakati mu ggwanga erya DRC mu kitundu bayita North Kivu waliyo akatawuni bakayita Masisi nga kano ke katawuni akaamaanyi mu kitundu ekyo era abayekera ba M23 nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda bawambye akatundu kano newankubadde nga gavumenti y'eggwanga erya America yakamala okufulumya amawulire yakamala okufulumya ekiragiro ng'etegeeza nti abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda twagala mubeere nga mujja abayekera bammwe mu kitundu eky'eggwanga erya DRC. Amawulire ago twagakuwa bw'obanga obadde otugoberera. Akabinja kano kigambibwa ka M23 nga bwe nkugambya nti yakasapootingibwa eggwanga erya Rwanda kabadde mu kulwanagana n'eggwanga erya gavumenti y'eggwanga erya Congo okuva ddala mu mwaka myaka mingi nnyo naye olutalo lw'amaanyi lwatandikira mu mwaka gwa 2011 era nga kigambibwa nti abantu bangi abaakasenguka nga bava mu bitundu byabwe bava mu maka gaabwe olw'enkola ebadde eteekebwawo akabinja kano. Waliwo enteeseganya wakati wa Felix Tshisekedi, Paul Kagame Rutagambwa n'abantu abalala. Enteeseganya zino nga zaagenda butaka era zaasazibwamu mu ngeri ey'ekikangabwa mu makkati ga Desemba olw'okuvannyuma lw'okubeera nti abatabaganya b'enteeseganya zino baateekawo obukwakkulizo mu ndagaano y'emirembe eyali etegekeddwawo wabula ne batakwatagana bulungi nnyo. Kakati eggwanga erya America n'amawanga amalala agali mu maaso g'ensonga zino ne basalawo okugenda mu maaso n'enteekateeka oba kye tuyita enteeseganya ezaali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ze baatuuma Nairobi Peace Treaty
wakati w'eggwanga erya Congo n'abayekera aba M23 wamu ne gavumenti ezibavujjirira oba ezibayambako nga gavumenti y'eggwanga erya America yakamala okulangirira oba okuwa ekiragiro oba okuyisa kuyite kolaki ng'erabula eggwanga erya Rwanda nti mujje amagye gammwe mu ggwanga erya Congo ekijja muyinza obutakyagala. Kakati wetwogerera abasajja bagenze mu maaso abayekera ba M23 abali backed by Uganda and Rwanda bawambye ekibuga bakiyise ekibuga kikulu nno ekya North Kivu. Akabuga kano bakawambye olunaku lwabadde lwajja essaawa zaadde za kumakya amawulire ne gafulumira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo wabula njagala kuwa amawulire ojja kgenda ku mukutu gwe bayita France 24 ojja kwongera naawe ogenda maaso n'okubeera ng'ofuna amawulire gano mu bujjuvu wabula nga abayekera ba M23 kigambibwa nti bawambye akabuga kano bakayita Masisi. Akabuga kayina abantu abakunukkiriza mu mitwalo 4 bagamba Masisi with a population of around 40,000 people is the administrative capital of the Masisi territory, rich in agriculture, livestock and minerals. Akabuga kana akawambiddwa nga kali mu bantu emitwalo 4 era nga ke kabuga ak'ebyobufuzi mu kitundu kino eky'e Masisi, ke kabuga akalimu nga akakulu mu kitundu ekyo wabula nga kabuga kano kalimu ebyobulimi, kalimu ebyobulunzi, kajjudde n'ebyobugagga omuli gold, copper n'ebyobugagga ebirala nga omanyi eggwanga erya DRC nti erimu ku mawanga agakyasinzeemu ebyobugagga eby'omu ttaka. Nejjukira mabegakawo twakuwa amawulire nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda amagye gaabwe baagakwatira mu kukumpanya okukukusa n'okwenyigira mu kubba ebyobugagga eby'omu ttaka omuli n'embaawo. Kakati nno wano bakugamba akafo akawambiddwa kayina ebyobugagga ebyo. It lies about 80 kilometers over 50 miles north of the North Kivu provincial capital Goma. Ekibuga ekinene mu bitundu bino bakiyita Goma. Kigambibwa nti akatundu kano kali kilometers 8 oba mailo 50 okuva mu kibuga ekinene nnyo wali mbadde nkozeemu ensobi. Ekibuga ekiyinza okutwalibwa nga capital city ekimanyiddwa nga Goma kilometers ziriwo nga 8 mailo ziriwo nga 50 ewali akabuga kano distance eyo ewali ekibuga Goma n'akabuga kano abayekera aba M23 ke bamaze okubeera nga bawamba. The capture of the town plunges the territory into a serious humanitarian crisis. We ask the government to consider holistic measures aimed at strengthening the logical and the operational capacity of the FARDC Congolese Army. Bahunga added. Njokuwambiwa kakatundu kano kusuula ekitundu kino mu buzibu okusinziira ku baba wamanyi eby'omunda naddala mu ggwanga erya DRC. Era abamanyi ensonga zino bagamba nti okuva abakulu mu M23 bwe basazeewo okwagala okuyita mu kkubo ery'okuteesa era ng'ekigambo kuteesa kyawulikiseeko mu kamwa k'omukulu akulira kye tuyita political wing oba ekiwayi eky'ebyobufuzi mu kabinja k'abayekera ka M23 bagamba nti we wabaawo enteeseganya ezisoboka ziddemu zibeewo okwawukanako ne Nairobi Peace Treaty n'enteeseganya ezaali mu Rwanda oba kye tuyita Rwanda Process ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Angola. Amawulire amakulu ge mali njagala okubanga nkuba gwampuliriza amagye ga M23 gawambye akabuga akalala mu ggwanga erya DRC wabula amagye gano teweerabira nti gayambibwako eggwanga erya Rwanda gayambibwako eggwanga erya Uganda okusinziira ku mawulire getuzzenga tukuwa ne sources zetuzzenga tukuwa mukutu gwa Radio TV bali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako dangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.